abadde omwami wange bw'oba okolagana naye nga ggwe takyalina kintu kyonna kya Shamimu Malembe kyabeeranga akwasaganya kubanga buli omu ali ku lulwe. Ekibuuzo kyange kyabadde sympathy card oba si sympathy card anoonya kumusaasira kudda mu palamenti oba muwa card ku level y'omubaka n'obufumbo nga ebufumbo buyina ekifaananyi kinene kye bulipresentinga eri omukulembeze yenna era bw'oba oyagala kukiikirira abantu bakubuuza oli mufumbo toli mufumbo because obufumbo buyina ekifaananyi kye busiiga nti oli wavunaanyizibwa obukulembeze butandikira waka. Kakati ku ssaawa eno Shamimu Malembe nga anoonya okukiikirira abantu b'e Kampala tayinza zanya nga mukyala musiraamu ng'avuganya n'abantu bolowooza nti bamutaddeko nnyo ekikono tasobola kuleeta kaadi eno ey'obufumbo bwe agizanye mu mawulire. Kitegeeza biba bya ddala bino biba bya ddala. Kitegeeza bw'atuukiddwa okuvaayo okwogera kino kitegeeza kibadde kimwokyezza munda nga kimutte ebbanga ddene nga tayina bw'avaayo n'akyogerako naye agenza okulya nga takyayina option. Kisoboka okubanga omubaka ye yakubye kwawe mbw abakazi abayingira palamenti awo ojjukira lumwe gwe twakola eggulire ng'ababaka bagamba obupiira butono mugundi mutoyi ne tugamba ababaka mugenda kuteesa ate kigambisa obupiira butono baani ababukozesa oba omulenzi naye agambye waayi kanfune kyenfunyeyo ŋŋende ogenda kunkasukira kugulu kuba munnaye kati ababeera eri babedde Farukali wofuna kati oba nze nenfunaho nalebo ne tweyagala butuufu sisobola kuvuganya basajja bali be bakutula ddiiru be bagenda ku semina baziyita bikino bye bagendako ebyokugenda ne bakuwa padi conference biki ate omubaka naye ayimiridde okitegera omuvubuka asobola okugamba wa ate nze kyemmanyi ku baddaabyabufuzi abantu babatya nnyo nti baba n'ebirwadde nga sukaali mukasobola otalaga waayi tonsiiga sukaali takwatirawo nero kubanga tetugenda kukomerera muvubuka yekka okwawukana kuno kuba ku side zombi. True, it can't be one sided. Naye abakazi b'ebifuzo bamanyi kati eyo story nayo njagala gikunyumizaako mu ripooti ezimu ezaakolebwa recently zaalaga abakyala abayingira mu parliament ebitundu 80 ku 100 bw'abanga omusajja we tabadde munnabyabufuzi bakomekereza baawukanye obufumbo tebubaawo naddala abapya the newcomers mu parliament ensonga zino ze baawa ekisooka tulumiddwa abafangoni wano kusaba kyaffe ekya National Unity Platform abafangoni batusazeeko Alien bwe yazze tubadde wano watwogera bannaggwano babeera bannaggwano abakola ebyewuunyisa ne baanamiriza bafire ebbongole lutaaya si bafire ebbongole lutaaya abaayanamiriza ensi eno mu kulumba nuupu nga sipapa ye yakubayo sasi kitata ye yakuba na motoka ya bwana bwa somero kuba olabye mu redi obwe n'abuyisaako essaawa eno nga bonna abo gye baasibira ne gye bali si walungi Alien twabyogerako nga awandiise ku kitebe luli I didn't think ko Alien musajja mugezi I didn't think nti asobola okuddamu ensobi yeemu kiki ekiri mu maaso awo nga tumaliriza olunaku olwaleero nero omuntu akoma okuba omugezi someone ceases to be clever oba intelligent nga abakozesa tokyalina control ku biki byokola nga bakulagira ebyokukola era nga you have to do kye bakulagidde okukola you cease okubeera omusajja omugezi oba omukyalo omugezi nga tokyalina control ku byokola kakati ekigambo kyoyogedde nti the man mugezi ekyo njagala tukijjewo kuba kati nga era twatandise batugamba Shamimu Malembe teri kimukozesa kabadi ne Alien hit azirina kati ziriwa gowa kuba kapati
Sagala nnyo munnyonnyole ebintu ebitakola. Trending songs yalina. Ziriwa. Mpayo ennyimba bbiri eza Alien Skin empya. Kapati. Mpayo bbiri. Kapati ke kankolera. Gwa kapati osoloka kuba mu ddiriro lye n'omwana wo. Ate tubakubira mu ddiriro. No, we just be. Yabadde agenda ku kyepukulu tukakuba mu kisaawe ne mu bbaala. Omanyi Nero ebintu ebimu njagala. Kale wojjako Shiba. Alien Skin ne Cindy. Ani alina oluyimba. Nero. Mu basajja Alien yalina oluyimba. Nero. Njagala ogende. Ogambe banna Uganda. Bayimbi kyabasinze okuyimba ssaawa zino mu Uganda. Era bw'oba oteeka ekivulu tugeze otwala waffe Masaka. Ng'onoonya bayimbi bayimba. Alien Skin kwali. Saagala producer okyamuke. Omanyi mwe mukyamuka nnyo. Nga tumaliriza. Saagala ojjewo mangu kukyamuka. Alien kye yakoze. Abamu bagamba kyabadde kyetegekera kino ekyepukulu kya Kololo. Anti nasazeewo okuddiza ku bawagizi bange bazze babagira ebivulu byange byonna bye nteekateeka. Abantu beebuuza lwaki 15 olw'olumuko werekereza n'oddiza ku bayimbi yamugambye nfunira ku masannyalaze kuba senga saako segale tudategeera bye ekyepukulu kyankya. Anti kati Nero Abitex ku channel eno yennyini kwe nasinziiranga ne ngamba banna Uganda. Abitex abenkyukakyuka temumwesiga. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okukugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa. Muna Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zo zolaba ku screen yo. Oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo. Ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi. Tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road. Awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku nnamba noti 752 6 noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2. Biva Organic emmere eddagala. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tuba between the lines kuba tochi mu nsonga buli wonda bane mu Namasaka tuba tuleese kuba tochi mu nsonga. Season ye tugendamu amawulire mangi. Season ya kalulu buli sawa beerawo story so abamu ku balabi baffe bagambye otusigala mu nomo speed eri ekunomo ensonga ezimu tusobola oziskipinga ne tuba tuzogeddeeko. So you'll see us more often mu week nga tukuba tochi mu nsonga to keep up to the speed of what is happening. True. Nga bulijjo ndine mu Namasaka soko obuze kuba tulaba tutandike tulabe kyekigenda maaso. Faruku Ali gemanya mbabuzaako mwenna gye muwangaalira okutulaba waliwo bannaffe muganda wange Nero nsaba onzikirize baganda baffe abawangaalira mu Amerika baguddemu enkyukwe ebitalo waliwo omukyala afudde bambi awo
omukyalo oyo bamuyita mukyala Jackie Kalule kitalo nnyo death announcement mukyala Jackie Kalule American community Ugandan community in America wa Silver Springs awo mu America afudde nnyo bannayuganda bawangalire tubasaasirako nnyo ne family ye so kitalo nnyo kitalo ddala Farouk Ali gemanya njagala bategeeza bonna balabi ba Final Channel tutambuddeko ne company Digital Jami bannaffe abo basinzira wali ku Muganzirwazza batwala baganda baffe abaagala okukola emirimu mu mawanga ag'Abawarabu Dubai n'ageetooloddewo Kajole Balazi bannaffe abakola mu biyumba ba housemaids nze garantaawo Farouk Ali kubira ku simu 0759891889 tugende tukole bannamasakamba tumiddeko nnyo kale nga bulijjo tubatuusibwako Muna Herbal Mouthwash gwe wenna alina obuzibu bw'amannyo naawe atabulina tukugamba Muna Herbal Mouthwash ono bw'oba weekwata Kaswa National Drug Authority era ajja kuba akuyambako bino nti amannyo ganyenyera n'ekiswa ekibi mu kamwa kawunya buno bireeta omusaayi amannyo gaaguba Muna Herbal Mouthwash ye musawo gwe nkuzigirira gw'oba okozesa omukyala tutambule ne Solange women syrup eyo ajja kujjako obulumi obwo bwofuna bwe tuyita cramps yajja mu package 3 mu 3 in 1 mu package emu naye 3 in 1 ali mu pad pantirayina nako kenyini kolaba emabega konywa nywanga endagiriro g'omukyalo omuwala obulumi bubenga bugwawo bali mu holiday but okusoma kudzemu kugenda kuddamu okusomesa wa yonna weekend y'abaganda bagenda kuddamu Haji Yasin Kiza musomi wa dua gwe nawe alina ebizibu ebyenjawulo osobola omukubirako ku namba y'essimu eyo ne tubeeranga tutambula ffenna mpola mpola gwalina ebizibu byonna sente tezirabika mpewo biki omukwatako waliwo abantu abalina amaanyi ag'enjawulo olunaku olwaleero between the lines tugenda kutunula embeera ya omubaka Shamim Malende akedde n'abeera nga ategeeza eggwanga mu butongole nti omuninkini we kabi abeera kabite taba mukazi erinnya lituufu lyali king of the palace baba wowa omusajja we king of the palace kisinzira buli omusewo waliwo awaana munembu seddume yange abantu bawaana wano ebintu abantu bayina amannya awo gwe erinnya lyoyita owewuwo seddume simanya muvule mahoganiwo mbu yayiseemu era mukuyitamu oba bakitadde mukuyitamu yatutte ebintu ebimu ebyenjawulo ebadde bimuyambako okukola emirimu nga pages social media handles emmotoka n'endowooza ebintu ebimu ebya office okusinzira kataminga n'akakuba simanyi oba omubaka obufumbo yali afuulanga bwaba pasita omanyi obeera kati wefuula pasita nero n'omukyala abeera pastress gondi kati wagambye nti yatudde ebintu ebimuyamba okukola ffe tubadde twalonda omubaka omu w'e Kampala omuvubuka abadde akolanga ki oba omulenzi oba omusajja oba seddume tugenda kuba tunawo tukubiramu ttooki awo ku Shamim Malende then era tutune n'ensonga yali enisikini olunaku olwajjo yasazeeko ku kitebe kigambibwa yayiseeko ku kitebe yakyaliddeko ku kitebe abaalaze abantu ab'enjawulo abaakubiddwa eggaali ye yabadde noza mu promotion y'ekyepukulu ekigenda obeerayo ku Saturday olunaku olw'enkya nawo tutunulewo mu eno show ey'olwaleero katuyitire awo kansooke nkukubira akatambi kano goono ŋŋamba nti aya baasi oba abadde omwami wange bw'oba okolagana naye nga ggwe takyalina kintu kyonna kya Shamim Malende kyabeeranga akwasaganya kubanga buli omu ali ku lulwe kino kibadde kya buvunaanyizibwa olw'ensonga nti buli kintu kyonna nali nakimuyingizaamu social pages zange nazimuyingizaamu famire yange mikwano gyange abawagizi bange badaihads bange buli kimu ng'akirimu kumpi nga bw'olaba feesi ye oba olowooza nti olaba Shamim Malende olwekyo kinkakatako abadde olaba omwami olabira ddala Shamim okujja ne bategeeza embeera mwembi njagala okukowola bannayuganda mwenna gye muli abo abalina obumanyirivu ku nsonga za social media
oba kye bayita okusobola okuba n'okuzza peegi z'omuntu oba social handles z'omuntu musobole okuba nga munyambako okusobola okuzza peegi zino kubanga nzikoleredde emyaka egisukka 8 nga ngizimbye era abantu bange newe mba nkoze emirimu temukyasobola kulengera ati kuliko ekitambulirako kati neka motoka yange UBK Toyota Harrier 862 yawambibwa emotoka yange Super Custom UBD 805N yawambibwa era n'obulamu bwange ng'omubaka buli mu matiga olw'okutiisibwatiisibwa okunkoleddwako ate nga ekisinga okunakuwaza nti neetaaga kuba nga nsabirwa nsaba bannakampala mwenna abanteekamu obwesige ne bannayuganda abakyanninamu okukkiriza mubeere nga munsabira sigenda kumalayo embeera ogiwulidde mbeera ngiwulidde omuninkini w'omubaka yayiseemu n'ebintu by'omubaka kati simanyi omubaka munnamateeka alwaniridde abantu entalo era naye avuddeyo kati atusaba tumusabire naye ng'ate abasinga agamba omubaka engeri gy'ali munnamateeka zino ensonga era yandibadde olaba olwanirira abalala ate olwo ye naye by'omukwano bizibu Farukaali sooka otunyonyole omubaka ono Shamim Malende waliwo ayinza okubeera eyo ng'alaba n'agamba kaadi yeyinza obanga evuddeko obuzibu nga tuli mu sympathy card otukubire tooki kikolera omubaka okuzanya sympathy card we biba bizanye era otukubire we biba byaddala bisoboka okuba ebyaddala ekisooka mu mateeka sooka kanuuka kiriyalinge mu mateeka ne bwoba nga gwe chief judge mu mateeka era tosobola kwerwanako nga tosobola kwerwanirira gwe ng'omuntu muganga teyeganga era nawe weetaagayo balooya abayimirira mu musango gwo nalukoola wano munnamateeka mukukuutivu nambi bwe yamuwalula paka mu kooti era yanoonya balooya abayimirira mu musango gwe mwali ba kanso Musisi ba kanso Muyizzi n'abalala so Shamim Malende yeetaaga obuyambi obw'abalala okusobola okufuna obwenkanya lijjo mmanyi we naasoma amateeka nja kwewoleza ejjange nkugambe ne bozi n'omusawo teyejjanjaba exactly ate munnaye yeekuba empiso kukanula tasobola so nkugambe ne bwoba chief judge okomekereza weetaaga abalala abanaamirya musango naye bwe tugenda ku nsonga za Shamim Malende bwe tuzitunula mu kifaananyi kigazi naye tulina okudda ne tutunula Shamim Malende ajja atya mu byobufuzi noono omwami ajja atya mu kifaananyi ajja atya mu byobufuzi n'omukulu oyo gwe twogerako oba gwayogerako ajja atya mu kifaananyi omukulu ono abamumanyi bagamba yali mutunzi wa ngatto mu bitundu eby'omu kibuga Kampala aye nawulirako nga bagamba yali musituzi wa Buzito GMS Trakita anti kati waliwo ebisooka obulamu nnero osobola okubawo ngaawo ng'okoze emirimu nga 18 abantu okula ku success kituufu nange nayimbako wali Rasta Nero ekitegedde era ninawe ntukalaga Jajja Nero okitegedde nga nze nfuga nenvaayo nenzira eri mawulire nengaweereza ku lwa rediyo Simba nze Sekanja Moses paka nagamba naye nedda obuwembeefu bususse kati omuntu omulaba ku success ayinza okuba akoze emirimu 412 emirimu gye sikoze tegiriyo wadde ng'emyaka gikyali mito bannange bangi bakola ki so abantu tubalaba we baba batuuse ne baba balina obulamu bwe batambuliddemu okutuuka we bakoleze ki we tubalabira ng'ensi ebeegomba Shamim Malende twasooka mulaba n'ono omwami naye nga tulaba maybe someone ayambako omubaka someone ayambako omubaka nga tumuyita ffe mu kusooka okumulaba twalosooka nakulowooza nti is the personal assistant naye ng'era amazima newankubadde abadde mwami we abadde PA we awa Shamim Malende yakola Katyoze ni Beki personal assistant to Sekajja
ebintu sebo ojjawo ojjo kwala gundi Sekajja muveeko nedda kire kifaananyi kya Sekajja kireke togera ku mubaka togera ku mubaka toleeta Sekajja so personal assistant can assist up to the bed byonna bisobola okubaawo naye tulina okumanya nti abantu before balabira mu limelight oba mu mawulire nga luwa ensonga kitegeeza tetandise ku lunaku olwogirabidde eba eyina olugendo gyekoze eki yevudde paka omuno mukola ki omugirabira so tutambula mubaka tumulaba mu campaign alina omwami batambula tulaba up to mubaka we yawangula ntulaba nga bamulayiza era mu kulayiza tetulina muntu mulala gwe twalaba tulaba omukulu nga yasi bamuyitani empaji sedduge ngawe twalaba ebyakezo n'ennyamotolo ne bagamba mukwano gwe yagenze naye wa president nga yali ku mukono gwe ogwa kkono kumbe so mukulayira amanya tugenda okugalaba nga gayitingana okitegedde abatokomosi b'omugambo ne tutandika the king yamuyita the king of what erinnya lyenkugambye libadde ki king of the bedroom Palace king the Palace king awo mukwano guba mungi batandise otuwa ku looni abatulinda mu parliament batandise otuwa ku looni nga twakayingira pozi oyingira oli musiwufu si buli omu kituufu si buli omu tyayingira olaba ekifaananyi ky'omubaka leero sayizi kwali n'obulwadde bwayiseemu abakubulwalanga we yajjira senga yaggwawo Shamimu Malende teyali terabika bubi yali mutono yali anti obunene si kyekiraga nti omuntu ali bulungi enkola ya kifirika ate tuli mu bazungu sema wano Farukali wozimba olubuto bwoti kama ofunye sente twavaayo ddeeyo naye n'omulenzi era naye kaali katonotono nga bagamba ka gym instructor akasitula baaga nero tuleete ekifaananyi ky'emyaka 5 emabega I've always been the same. No. You will never be the same. No, go on the final channel and see. Ever since I stepped here. I know what I'm talking about. Emyaka 5. Either someone will grow oba mu mbeera oba eri positive obulungi. Eri positive oba okuddirira. Oba negative. Okusinzira ku mmere either way. Kisinzira n'obulamu bw'okola ki? Bw'olimu nawe engeri gye weefuddeko. Kati ki nze bw'ondabako. Wanji? Ntunuulira onneetegereza. Saagala nnyo kutunuulira. Njabbirekera omukyala. Nze okuba oyagala kumpisaamu gaali nga sitegedde. Nzigwerera. Sigale nnyo ku nsonga z'omubaka. Kale. So, abantu bano bwatunuulira saagala kugamba Samimale kuba nze namulabako. Yali omuwala omuto. Era yali muwala muto. Omuwala omuto abuliddemu emyaka 5 tasobola kuba kyekimu. Bwotya kushibwa emyaka 5 mabega n'owaliro. Balanga account zitereddemu. Ng'olimu olaba nange nembeera omubaka wiiki 2. Obulamu bukiwukamu. Bw'oba alinga okwata miliyoni 2 nga kati otula ku account ng'eriko miliyoni 2 mutwalo gwa dola gugwa wali nga waliwo ne benefits endala tosobola kusigala kyekimu. Ekintu kyusa obulamu bagira peace of mind. Which is driven by the account. Can you pay what you need anytime you want anytime you think about it? So, tulaba obulamu obuteredde owali abantu ababiri abaagalana era nga amanya bakokola ki bageeyita king of the Palace. I think by the time Shamimu Malembe honorable yatuuka okuvaayo okuyita omulenzi ono ebigambo ebyo n'amannya agamusuutasuuta. Kyemmanyi yali amaze okukkiriza nti omulenzi ono alina impact gy'ataddewo omulamu bwe. Alina ettaffaali ery'amaanyi lyakoze eki? Through the process eri okubanga alondebwa paka ng'omubaka, paka ne wano nga bamaze n'okulaba engeri gye yali amufaako. Omulenzi ono si ye yakima omubaka e Nairobi Entebbe n'adduka okuva ku kisaawe paka Katwe. Omulenzi abaddewo. Exactly omulenzi abaddewo. Tosobola kugamba nti omulenzi ono tabadde era Shamimu Malende. Olaba ekifaananyi nga Malende mulwadde omulenzi ono ng'ayambadde ki ovulo kya orange oba. Abaddewo. E Kenya abaddewo. E Nairobi ne bwe yali tannagenda ku ddwaliro nga yabeerawo ng'abantu batuuka n'okubuuza Shamimu Malende talina baaluganda lwe. Omulenzi abaddewo. Okitegedde? Talina baaluganda lwe. So the man has been there from day one. Ne tulina okuddayo. Ne tumanya nero buli bulamu bwe tubaamu wabaawo ebigendererwa. The ambition. The ambition is known by that specific person yalina ekirowoozo kye. The ambition sometimes is not even shared.
Nera ayinza okuba na ambition ye nga nera alina plan egende Canada emyaka 2 ejijja maaso naye nga nkola naye wano nga sigimanyi. Sijirina. Njogeddeko bwogezi. Sina polani eva mu Uganda nonji. The power of Africa. Njogeddeko bwogezi. Kyogamba Uganda is not bleeding. Kyoyagala okutegeeza. Uganda is bleeding, but it is the power of Africa. Ngogamba bleeding otakola I want you to be specific. Notakola akandu wano kansi. Uganda. Nero. Mbadde ntegeeza. Nti ambition yo oba ogimanyi mu mutima gwo kujjako ng'oyagadde ogishyalingako n'omuntu yenna. So, this gentleman bweri ajja mu bulamu bwa Shamim Malembe tulina okumanya yebigendererwa byali ki. Byali bya laavu ng'anoonya munne gwe banaakola nabo bombi obufumbo oba naye yali alina ebigendererwa ebye. Katuddeyo mu point of ya politics. Perspective gye tulimu ya politics. Shamim Malembe n'akayinja kamuyingidde mu ngatto kalabika kamulaalidde. Akakadi. Ng'ogyeko n'akakadi. Ebizibu kino kivaawo kino kiyingira. Tuva mu bizibu tudda mu bizibu. Tuwona okitegedde batucha. Tuva mu bizibu tudda mu bizibu. Abayiride abatwagala kutujjako kadi batulwana. Omukwano gutabuse. Obulwadde buno. Agenda abawangula mpolo olaba yamisiza madada kadi. Jabba wako. Asiye mumisiza. Shamim Malembe talina kifo kyonna kyankizo mu kibiina kya NUP kusalawo who gets the card. Ekibuuzo kyange kyabadde sympathy card oba si sympathy card. Anonya kumusaasira kudda mu parliament oba mu wakati. Ku level y'omubaka n'obufumbo nga ebufumbo buyina ekifaananyi kinene kye burepresentinga eri omukulembeze yenna. Era bw'oba oyagala kukiikirira abantu bakubuuza oli mufumbo toli mufumbo. Because obufumbo buyina ekifaananyi kye busiiga nti oli wavunaanyizibwa obukulembeze butandikira waka. Kakati ku ssaawa eno Shamim Malembe ng'anoonya okukiikirira abantu b'e Kampala. Tayinza zanya kadi. Nga mukyala musiraamu. Ng'avuganya n'abantu bolowooza nti bamutaddeko nnyo ekikono. Tasobola kuleeta kaadi eno ey'obufumbo bwe agizannye mu mawulire. Kitegeeza biba bya ddala bino. Bino biba bya ddala. Kitegeeza bw'atuukiddwa okuvaayo okwogera kino. Kitegeeza kibadde kimwokyezza munda nga kimutte ebbanga ddene. Nga tayina bw'avaayo n'akyogera ku naye agenza okulya nga takyayina option. N'agamba ekimala kimala banne empulira nfa. Ekitegeeza ade bagamba omubaka bannaye abe NUP n'okunoonya bu sympathy card. Tekisoboka. Sympathy card already agirina. Takyatoonya kufuna ndala. Alina ey'obulwadde. Alina ey'obulwadde. Yalwalira ku mulimo, baamukubira ku mulimo n'agenda n'afuna obujjanjabi. Teyeetaaga ndala Shamim Malembe sympathy card. Tegeeza bino bya ddala. If you look at closely, golooze no sympathy card yagyetaaga. Because abantu babadde bamwagala nnyo ate n'omulenzi we. Era abantu babadde balaba kapento. Eyina future. Omuvubuka ono ali humble. Ayiridde omukyala w'omubiri. Kati this sympathy card tekikola abalyolyomi b'ebigambo abekiyita mu lujja abamu bagenda ne baganda ezanira abuuza agabuuzo banna oli mutuufu era olina obbabuuliza naddala ng'ozze wano okuba tooki. So Shamim Malembe atuuse mu kunyigirizibwa okw'amaanyi okusembayo ne tukube tooki engazi lwaki tutuuka wano. Awo wenyini wetu batulaga. Lwaki tutuuka wano. Tuteebereza bya mbu. These are tuyina endowooza eyaffe. In our opinion. Yes, zino opinion zaffe. Lwaki tulowooza tutuuka wano. Kyekiri kyenkubuuza nti omwami ono bwe yajja mu bulamu bwa Shamim Malembe yajja mwami agenda kufuna mukyala we ebigendererwa ebibye ng'omwami. Omubaka alwala we njagala tutandikire eri tuvuddeyo. Omubaka bw'alwala abeerako wano e Kampala. Bakola arrangements bamutwale wa e Nairobi ng'obulwadde bukoze eki bunyinyitidde. Abeerayo ebbanga ddene. Ag'omunkuubo galowoozesa nti Shamim Malembe tajja kubeera ku ballot paper mu 2026 kusinziira ku bulwadde. Okategedde? Ag'omunkuubo gayogera n'okwogera nti omukyala Zahara Luyirikali yesimbyewo Makindye West wa MP. Bamugamba nno wano waliwo ennume Makindye West nnyingi. Naye oli munnaffe akyali Kenya akyalwana n'obulwadde.
ayinza obutasobola. Why don't you switch nodda wali e Kampala woman MOP? Ayinza obutasobola. Kakati we tubuuliza omuvubuka ebigendererwa byali byakwagala mukyala nti omubaka ng'ali Kenya ng'ali mu kulwanirira bulamu bwe. Kubanga Nero omubaka mu parliament ku kisanja kimu 5 years. Bw'oba tufunye ekisanja kirala oba ovuddeyo bwa sseke. Oba ovuddeyo bwaki? Bwa sseke kubanga almost sente zonna z'ofunye mu kisanja ekyo ziba za kusasula mabanja n'okubeerawo okutonotono. Abamu ku bantu abasinga okusipeninga ssente mu kalulu be babaka abakyala kubanga bo batwala wanene naddala mu Kampala ne Wakiso. Ebitundu batwala binene nnyo nnyo. Batwala mpozi district. District. Babanga ba LC5. Okitegedde? Si constituency district yonna. Gundi watwala Shamim Malende ye Lukwago watwala. Ne ba LC5 abenjawulo mu district. Yanti kati Kampala tayina LC5. Ngamba. Mu district endala. Ne ate Kampala yate munene nnyo. Ne population ki? Nene. Kati Kampala ogigeza ku Wakiso. Nti omukyala wakiikirira wanene nnyo yeetaaga resources mpitirivu. So omuvubuka ono abadde ku mubaka ku Lusegere amanyi how much is and the expenses and what they have left in case tafonye kadi oba takomyewo. In case takomyewo. Okay. Kati omuvubuka ono yabala n'agamba omubaka ono bw'atakomyewo nze nsigala wa. Kiddayo kulaga nti omuvubuka ono ebigendererwa bye ku mubaka tebyali byakwagala kuno okutuufu. Bw'aba omubaka kati ssaawa zino ali mu Kaaba ng'agamba n'emmotoka ze baazitwala. And who has these cars? Aziinako kontro yazitwala ye mwami gw'agamba. Omuntu Nero Kasavayo n'akugamba nti si kyakolagana muntu bw'ati buli akolagana naye ku lulwe. Kitegeeza waliwo issues naddala ezikwatagana ku byenfuna financially. So mubaka ayinza okubanga mu byokubeera bize mu parliament bulwadde ng'omuvubuka ebintu yabiteekanga mu mannya ge byagula. Byali switched. Kisoboka. Kubanga akugamba ono omuvubuka yafuuka part of omubaka. Ng'oggyeko kubanga obusiraamu waliwo bwe bwogerera awo. Bwe muba nga muli married n'omukyala omusajja aba alina omugabo ku byenfuna ku bintu byammwe. Teeza kaabula kato omuvubuka agende ku parliament ateese ng'omubaka taliyo. Ebyo birala. Badde ma. Njogera ku properties. Nero wadange kasajja. Awo kali yafuuka party. Ate party eri badde ndwadde. Kale gyokusasayira. Omuvubuka ayinza okuba yakyanganya ebyobugagga by'omubaka. Kusinziira ku statement y'omubaka gyakugambye. Era walabika wabaddewo ensonga nnyingi eza finances ezikola ki? Eziyitingana. Kyekizibu ky'okufuna omukazi akusinga. Omubaka akugamba lwakuba mukyala musiraamu ate muganda. Alina byatajja kwogera. Talina byatajja kwogera, ayagala asigale awe ekitiibwa bino byabaddemu. Naye omubaka bw'anaanyiiga n'ataakaka ojja kulaba ng'omuvubuka ono ayinza n'okuba y'omu ku babadde beetaba n'abantu bali abalwanyisa omubaka obutafuna bukulembeze mu Kampala obuddako. Kambuuze. Omubaka tumanyi omulimu gwe gwakola. Sente zisasulwa. Era tuziteebereza mutwalo gwa $, bikiwe bityo. Minimum of 30 million. Wogattako bw'alawensi n'ebirala ayinza okuba ku baana omwezi. N'okusukkawo. Omuvubuka yakola mulimu ki? Kuba omuvubuka ono wakimbuziza ekyo. Nze namulaba ano ng'akimye omubaka ng'omuvubuka alinga akola obukozi omubiri. Nga kanyama. Nero bw'obanga obadde tolina mulimo gw'amaanyi. Ng'omuvubuka bwe tugamba ngoye sima gym instructor n'ebirala. Nga mukyalawo afuuse omubaka ku level gy'aliko. I think this guy abadde yafuna full time job eri omubaka. Yafuuka personal assistant. Kuba omubaka aba n'emirimu mingi naddala gwe nkugambye akiikira ekitundu nga Kampala. Social media handles bakuteeka mirimo gino kino mubaka yeetaaga ki n'ebirala. Abaagala okulaba omubaka muyitiramu ye. So tegeeza abadde full time job eri omubaka.
Okay. Omubaka abadde asasula oba abadde akajja kugamba mwami ndi mulwadde. Bibadde byabwe bombi mwami na mukyala. Tewetaaga kusasula. Nzo kusanga badde ne joint account. Ebintu ebyo ali newe mbanga siriiwo. Tobikolanga. Biriwa. Ndi okolera omukyala ndi tukola byaffe account tobikolanga. Anti wuliriza nkuddamu. Abali kuno bajja kunjula. Anti wuliriza nkuddamu tonna ntegeera. Simanya anti gwe ddiini yo simanyi kyegamba. I believe in God. Mu Busiraamu. I'm a Muslim Christian. Mu Busiraamu. Omusajja yaba head. Ne bwoba omukyalo oyina ebintu byenkana wa. Ayeddo bakogobye. Omulabe bamugobye kati obahedi bwe buli wamulangiridde okubba emmotoka naki. Nkugamba. Mu relationship ey'Obusiraamu. Sira Busiraamu ndoza naye wammwe. Kye bayita face of the family abamwami. It doesn't matter omukyala ayina byenkana wa. Abasoma bagenda ovuma. Kakati wuliriza ensi egenze eyonooneka bwonoonesi. Je tulimu. Otegedde. Togenda butakola Farouk. Omukyala akole. Nero wuliriza. Nsomesa muwala wange Farouk afumbirwe. Njagala okkakane. Bwakole obenga gwe headi we. Njagala okkakane twogere bulungi. Saagala ogende okube. Wuliriza. I wake up every morning to take my daughter to school. Are you listening to me? Not to go to some man and say nze nkulira. Anti omukyala bw'aba yagala kubeera independent. Ajja kusigala yekko bufumba ajja buleka. Buleke. Otegedde. Ekyokulala Nero. Njagala oyawule embeera eya African culture n'embeera ey'amawanga galigwe mulowooza munno gaatuuka. Mu nsi ziri ez'Ebulaaya bafokasinga ku bantu babiri. Omwana n'omukyala. Oluddeyo nnyo. Anti gwe ntutteyo. Saagala okuleka things pending. Sebosiko walingire wano. Otandike nina ebibuuzo bingi nze ebibuuzo binzita. Ebibuuzo bibuuze. Kati kisoboka kuba kati tuli mu speculation. Kye kiyinza okuba gogambye omwami ayinza okuba yakyanganya ebintu by'omubaka. Eyo speculation yemu. Endala abamu bagamba nti omubaka kano kabadde omulwadde. Jukira ennaku zino waliwo tekinologi eyajja. Oteeka kamera ku nnyumba n'oziteeka ku ssimu yo. Obimanyi goli wayiti. Kisoboka okubanga omubaka ebbanga lyamaze ku ndiri e Nairobi eyo. Omuvubuka yakola era n'asooka atemera mu nyumba yo. Ng'omubaka alaba ku katambi ku ssimu biri bye yagambye mutajja kwogera. Kisoboka okubanga mu bulwadde mu omubaka kuba omubaka abadde mulwadde. Ate omuvubuka ono w'omutunulira amaanyi agalina. Ayinza okuba abadde talina bwawummuza maanyi ge ng'omubaka we yakomyewo oba we yalinga omulwadde waati. N'atunulamu n'agamba omwana ono laba waawulo ekiwato. Ng'ayinza oba yabiraba because n'ekirala. Manyi abazadde baffe ababafirika kati nzizeyo ku bufirika. Owasa omukazi wayitawo omwaka gumu batandika okugamba wayi ali. Nga takima ku buyembe. Kiki? Omubaka tetunamulabako ng'akima obuyembe ekisanja kiweddeko. Kisoboka okubanga famire y'omulenzi yamugamba kubako kwawe omubaka n'abigwamu nga yehatwekwekyanga. Ekisooka njagala kwogera ku nsonga ez'osoosa okugamba. Mu mbeera eno omubaka gy'ayogereramu olabanga the man has yayina obukugu mu bya empuliziganya. Tuli wamu mu by'empuliziganya bane family tewali access endala access points eza kamera ebeemu mwenna musobola ogya accessinga so omwami asobola okuba agya accessinga n'omukyala bw'oba omanyi wakoze ekikyamu zi DVR ezo z'olaba zibeera ewaka ng'omwami yali mu control asobola okusiimulamu kyonna kyayagadde okusiimulamu. Anti olaba okusiimulamu naye nga ku ssimu kaatuuse dda. Anti wuliriza. Ali nsobola obeera wano lwakuba saagala kukulaga. Naye nze nsobola obeera wano nendabeeka. Anti kyenkugamba si wakana. Ne kyenkugamba obukugu bw'abano who is better mu bukugu buno? The man. Omusajja omukugu ku level eyo. Tasobola ng'oli Kenya Nairobi ng'oli mulwadde. Njagala speculation zibenga ziri factual ng'omuntu naye agiraba nti esoboka. Anti benkugamba nti tewali musajja musiru oba mugezi asobola kubanga azze waka n'aleeta omukyalo olinga taliiwo n'aleka access
to electricity and power. You just switch it off. Wakitegedde ne bweba ina zi backup solar cameras ne bweba ina access era osobola zijjako panels no switching off atera obona obukugu you cannot the black spots exactly ekyokulala you can delete because mbaka amazima ali mulwadde boba mulwadde focus yonna eba kuki kubulwadde kitegeeza bino byeyogerako abadde alina birabanga akomyewo which means this man had time to act mbuza bibuzo mu favor ye nagamba bino I believe chovala bangeza kukuddamu na acting mu favor ye bwaba nti ombaka nagamba kansimule kankole ki nebirala ekyokulala ennaku zino abasajja batono nnyo abasiru abalire waka abatwala omukyala n'alire waka kubanga this man abadde na access to money nga omukubanga omubaka abadde mulwadde ngalabika yalina access na accounts ne sente yasobola ogenda najjayo n'akola ebintu kubanga omukyala akugamba nti abadde olumusi buli kimu so bw'aba ayagala kubaako kyeyekolera bakuyita okutemesa oba okukola ki oba okubojjerera asobola okugenda ewatu wonna lwaki aleeta ewaka omubaka yagenzo kigwamu ng'omukulu abadde abojjerera no not home not home naye n'omubaka aleeta muntu mwangu ate ng'omubaka naye bw'aba akimanyi bulungi si mbubi omwami musiraamu kitegedde ku level y'omubaka tasobola kwawukana na musajja kubanga yamulidde nti ayinayo muwala nti yabojjeredde gwe yagize ebbali no I think ekyo tekinnatu kweyo level tekisobola kubaawo okay ekibuuzo ekirala omuntu bwange mbusoma wano kisoboka okubanga omubaka ye yakubye kwawe mbw abakazi abayingira palamenti awo ojjukira lumwe gwe twakola eggulire ng'ababaka bagamba obupiira butono mugundi mutoyi ne tugamba ababaka mugenda kuteesa ate kigambisa obupiira butono baani ababukozesa oba omulenzi naye agambye waayi kanfune kyenfunyeyo ŋŋende ogenda kunkasukira kugulu kuba munnaye kati ababeera eri babedde Farukali wofuna kati oba nze nenfunaho nalebo ne tweyagala butuufu sisobola kuvuganya basajja bali be bakutula ddiiru be bagenda ku semina baziyita bikino bye bagendako ebyokugenda ne bakuwa padiye conference biki ate omubaka naye ayimiridde okiregera omuvubuka asobola okugamba wa ate nze kyemmanyi ku badda byabufuzi abantu babatya nnyo nti baba n'ebirwadde nga sukaali mukasobola otalaga waayi onsiiga sukaali takwatira awo nero kubanga tetugenda kukomerera muvubuka yekka okwawukana kuno kuba ku side zombi true it can't be one sided naye abakazi b'ebifuzo bamanyi kati eyo story nayo njagala gikunyumizaako mu ripooti ezimu ezaakolebwa recently zaalaga abakyala abayingira mu parliament ebitundu 8 ku 100 bw'abanga omusajja we tabadde munnabyabufuzi bakomekereza baawukanye obufumbo tebubaawo naddala abapya the newcomers mu parliament ensonga zino ze baawa ekisooka bayingira obulamu obupya badde batalowoozangako bwe batafininganko anywhere obulamu obuli totally different from their lives babaddemu emabega n'abasajja baabwe batuuka ne basanga wano abantu abalina komandi mu ggwanga nga balina ne ssente zitayinaayina nga whatever they want they get whatever they wish they get ekyokubiri bino byannyini byobadde oyogerako batuuka mu parliament nga lwa abantu abalina obuyinza kyayagala kyamuwa ebyo byogambye nti waliwo abantu bafuna trips ezo ne trips ezo nga tomala gazifuna agamba nti era kali tugenda mala weeks 2 ne bagenda Canada ne bagenda wa bagenda eyo Tokyo weeks 2 kati mukyala wo agenze n'omubaka amaze mu parliament ebisanja 4 centers yina ya investinga dda ali ku bukiiko buli committees ezowaggulu ezisalawo mu kibiina mu parliament center afuna eziri more than yours emirundi ng'esatu emirundi 1000 kati bakomekereza bakoze bati bewa trips ezo ne bagenda mukyala wo ng'omwami omulala yagenda omukozesa eyo gwagenda okukomawo gwemusajja atoyogera nga takyakuwulira byoyogera ogenda otuuka mu kisaawe akulabanga nobody ekya Coca-Cola kifuuse kya Champions League otandisa ati sawo Champions League balevo ya waggulu
kati Zanero oli wa Coca-Cola okuba liigi wano omukyala akomyewo ali mu UEFA Champions League kanne bali bamala obakozesa nga babasuula ate nga waliwo ba newcomers abakoza ki abajja babeera nabo mu budde obwe babaagaliramu musajja bwamala ate nga afuna bakampasa n'ebirala so abakyala bano bagenda okwejjusa okulaba ng'obufumbo bwabwe buweddewo naye nga it's too late ate ne financial status ng'olumu zisse olumu asanviza ekisanja kimu parliament abadde alivinga obulamu obwo bwo waggulu bw'avaayo takyasobola bumanaginga n'ebirala nga bagenda mu depression kitwale nti olaba bukampasa bufuresha ya wano of course ali mu yattu ya firi yasooka okulumba mwawo bujja n'amaalo kiringa ku mirimu obuze ku intaani okwo ababaddewo abo abakulu kagenda okumanyira nti bannaye tebalina kukusamba bwoti kati n'ababaka abayingira babeesooka bwesoosi ako kange ne trips ne baziteekateeka wali ogenzeeko mu US gwe ogendangayo wali ogenzeeko mu China tugendeko Paris talk to the speaker I want to go with you people ngagamba I'll speak to the speaker I'll speak to the people in the committees and whatever allocate us we go for some nja kwogera bakuteeke mu committee bwetyo ojja kufuna sente bweziti padiem buli lunaku ofuna $5 nja kugira tofa when we go nja kutwala ku shopping e Paris n'ebirala genda okuddanga musajja waffe musituzi wa buzito nga tokyalina kyogamba mukazi ogamba omukazi pakyayi tayagala abadde eri ku room service goli mu byampeereza essowaani kwegamba oba obulamu bw'ababaka bano mulaavu nabwo si bwangu so agenda okumala taamu emu ne bataddamu muwa ki tebaddamu muwa tugeze kifo n'akomekereza atayagala kudda eno n'eno gye yava omusajja naye yakyankalana komekereza amaka gaweddewo kyekiri kye nkugamba nti ababaka abasinga ebitundu 80 ku 100 bagenda okuva mu parliament ng'obufumbo bwaggwawo era nga things no longer the same ababaka abakyala ate n'abaami pozi n'abaami amma n'abaami nayo wali ebikyala ebyo bagenda abavubuka abato bivuka abataabo bambula kali mubaka wewa muono gwe bakwata mu parliament nga webete nkonayo mubaka waati teyali wewa mwe Masaka mukajjukira okajjukira kati tebereze ekikazi ng'ekyo kikuwebwese Faruko oteesa nsirimu mwana weeka you are brilliant Faruko bamulinde katadda okitegedde bagende eyo nga bye nkugambye it's a two way kati ate ekisanja kino kye tugenzeemu kibaddemu abavubuka abatenvuumuulo ojjukira omubaka yali ani Judith Babirye sebo nabo bakukkulayo kitegedde Judith Babirye era agenda okumusanga omusajja oli yamututte emyaka gy'amaze mu parliament n'ebirala era Judith yali wa kisanja eki bakukwakkulayo kimu anyway nga tumaliriza ku nsonga y'omubaka kati ki ekiddako kuba yagambye tagala siba muntu yenna naye nga bino byayogera biringa alaga nti omwami mubbi omubaka waliwo ensonga nga bbiri ekisooka tosobola kujjawo perspective nti omubaka waliwo abasobola okuba nga bamulwana nga bayita mu musajja ekyokubiri olina okukimanya nti n'omuvubuka ayinza okuba yabala sinzira omubaka bwe yagenda mu mulwadde n'alowooza nti omubaka ayinza obutaddamu kufuna mukisa gwa ttaamu yakubiri ng'atalawo ne finances zigetinze lo n'asalawo akyuzinga ekiddako n'agamba kanfunewo ebyamangu oba omubaka naye oba omulenzi anoonyeza naye ezzadde ekyokusatu ekizadde si yensonga saawa ezadde erisiiti ya ddala totera kuwulira abasajja nga bagamba mugyemu ekyapa bakita kyapa nero let me be straightforward ku point otegeere no man can leave a person of a higher status men can always go around and find other women bazaala abaana and when women find out what happens no anti nkugamba men tovola bafa abasajja bagamba omusajja tebamukola ki tebamubalira nzaalo omusajja bwafa bagamba abalina abaana be mukole ki mubaleete naye nzirayo ngamba omuvubuka yenna oba olina omukyala oba omukyala omuntu yateekawo ekitonde nti baana bagatta bantu kikulu nnyo wabeerawo akalandira kuba omubaka engeri gy'abadde ayogera ng'omukazi w'oku mizigo waliwo level wotasubira mubaka kujja ku muzindalo kulaga nti yawukanye kuba kati yawukanye na gundi ono wa Sekajja tunalera kulaba mubaka ng'agenda wa Balamu nero
ekyo kyonna njagala kikutereeza kubanga mawulire sebo mubaka wagira ne kino njagala kikutereeza tewabanga muntu alimba munne nti ekisiba abantu abaagalana ababiri mu bufumbo oba mu mukwano be baana ekyo tekibangawo ekisiba abantu ababiri mu relationship enkolagana yammwe babiri omubaka tumwagaliza kaadi asobole okufuna awesanga naye tunasindikawo envumulo obulenzi obutone Shami mwakyalimba okwo tomulabanga kiwala kito olaba njagala nkikusigemu olimanya kyolimpa mubaka tabanga olaba agoba owa 6 paaka olwowa wanu saketi nga nero baka ayinza okuba ayagala jasiba muntu w'amazima mubaka musiraamu yeetaaga ba ali ate gwe wamwe ebirinya Moses olizuukusa buzuukusa nengamba nze libadde wali Alhaji Moses libadde wali mu Constant ate Moses linyu muso Alhaji Moses Kigongo atoleta ko lya Kigongo oli musiru Moses sekanja ko anyway alien skin nayo naye eno show nayo simanyi Kigongo gowe gomba byeringa lyo basigo okubagira ko litambulira kala haji ama we siwe kiringo oli okugamba kafe kusasira ekimanyi olowooza ati buli kafe abakusasira olumwa muntu ow'amaanyi ateekinga ova abalala nze mpulira nga bagamba Alhaji Moses bamanyi bazaako Kigongo kozi waliyo Moses ali naye era tebamuyita Alhaji ate ye general alien skin tugende tukole mafia tubalekere tubawaamu alien skin yayiseeko ku kitebe abafangoni wano kusajja African National Unity Platform abafangoni basazeeko alien skin yazze ku kitebe obanga ayisawo drive balina akasaale nalabyeko kamu pikipiki n'obukokolo anagenzo owulira nga lwa eggaali beekubye alien abadde yatereera kayimba ebintu bye kapati biki akapande nga yatereera yava mu bintu by'entalo okutereera abadde yava mu bintu by'entalo oluva ku mayinja g'ejjinja ekyo si kituufu abadde yakola atya yakitereezaamu mu bantu obudde bubadde tebunnatuuka obulala obukola emirimu emitume tujja ko munamulaba nga training obusaale nengamba omusajja azanyisa obusaale kati we nalabye akasaale ku kitebe nengamba tabanga yawadde azze kuyisaamu bantu busaale alien embeera gye tumaliriza nayo show ya leero nero nakugamba sola kwogera ku alien ne sitawogera ku NRM ne Mwami Museveni era Mwami Museveni tagaba ssente za bwereere era Mwami Museveni bwakuwa ssente abaako omulimu omutongole gwagezaako kuwa ne bweba position nga agikuwadde either obadde omukolera oba alina omulimu gwakutuma omukolere sobola okulabira ku bantu bonna Mwami Museveni bakansizza kuyingiza mu kibiina kye oba okuba abawagizi be one way oba endala embeera emu oba endala bwe twogera ku alien skin twogera ku muyimbi yeyimbako ebbanga lye yayimba bannayuganda ne bamwagala olw'ekifaananyi kyeyajjiramu ekyomukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu si ye muyimbi gw'osobola okugamba nti ayimbye ennyo n'ayanaamiriza ensi kwaki okwanaamiriza kugenderako ensi eno anti okwanaamiriza era twogera ku nsi omusajja yayimba oba yakola ebintu n'ayanaamiriza ensi eno taliimu mwabo era mu balegend betwogerako music industry taliimu tali even close ku mugigi guno mwali sebo omugigi guno otegeeza kigo kyalabawo music genda maaso olw'omushana genda maaso saagala ate osiuka empisa kakati waliwo kye bayita okupika omuntu basobola omupika naye wootegerera nti omuntu akoze ebyannaggwano ng'aliivinze ebbanga eddene a test of time ate nga ne byawa public abantu babinako ne bagamba yes there is value for something so alien skin bwe tumulabako bwe yajja ennyo abantu ne bamwagala bannabyabufuzi ne batandika omweripako olw'okuba balowooza nti generation gye tulimu yabavubuka betulowooza nti gavumenti ya Museveni tefuddeeko tumulaba mu State House ng'ageze ne babebe ne Chameleone
Bannayuganda yenna kyeyaprovinga nti kizibu nnyo ogenda mu State House omwa Museveni nga tolina nsonga ekututteyo. Ebiseera ebisinga byaba byakugulirira n'okuwa akasente no being compromised. Era bwe yavaayo yatandika okwogera ebigambo ebya against betubadde tulowooza nti twali tuluma nti ali ne ba oppressed. Era yatandika okwogera ebigambo against the oppressors. Nga byogera lunye era ng'alaga nti Mwami Museveni yasinga tewali against the oppressed. The oppressed, sorry. The oppressors. Ng'ayogera ku side y'aba oppressors. Yes. In support of the oppressors. Yeah. So ne tulowooza nga sidelining ne babebe betulowooza nti balya mu ngalo za Mwami Museveni. Era naye n'atandika. So emabega kera twalaba ng'ayita ku kitebe kya NUP ndozo bijjukira bulungi. N'akola obuvuyo bwe era tewali yamuddiza. Abasoga bamuddiza sebo bakataba ngamba waneka mocha. Tewali yamukwatako n'akola byakola n'amaana agenda. Bwe yagenda mu Basoga ne bamugamba bidyo jja bikolera Kampala. Wano sebo waliwo bannannyini baawo abafuga. Ne bamuchekinga mwawo. Era akomekereza agenza ku kitanda. Naye walala tuzze tulabingi. Bwe yalumba eddwaliro ly'ensambya. Awo wonna kasita abasoga bamuchekingamu. N'aterera n'abamuntu mulamu era badde talina buzibu. Kati neewuunya ki ekyamu bakutta ate okuddamu ofuna obuzibu n'abantu. Nero omuzeegwe atambula nagwo just alazambulaza. Kyekiri kye nkugambye nti alien skin sente bamuwa zaaki. Era being compromised n'ava okubeera ne ba oppressors the oppressed. Na sidelining and oppressors. Ebigendero byali ki. Ensonga yali yabavubuka bano betulooza nti they are ghetto youths. Abamukuŋŋaanirako Mwami Museveni bemanya nti Mwami Kyagulanyi yagamba nti ghetto bwe mba muganya okujja mu ghetto, the ghetto will come to parliament. Ghetto ejja taking over ebyobufuzi. Kati bano okumanya baagala okubuukira buli kintu bagamba katutandika okunoonya abavubuka abayimbi bano. Era ogenda okulaba alien skin oli owe Gaza bamuyitani Fiki Gaza n'abalala abo bonna wagenda okulanga babafunye. Era ogenda okulya beekubira obusigunde gundi Fiki Gaza simaya agenze naye n'alya n'ebirala. Nga balowooza bana compromisinga n'abavubuka. Abavubuka bano abageto bajja kuba bamazeeyo. Ekitaakola paka leero. So nga tugenda mu kaluka 221 sorry 226 nga n'ensonga gye twagambako ekigambo kimu nagamba ku channel ne ngamba money will be replaced by violence mu kaluka 226. Bwe busaale buno bwe nalaba training y'obusaale. Sente we zitaasobole kutuuka tujja kulaba violence nga replacing the sente. So the government of Mwami Museveni efunye abantu ba individual basobola ogikolera omulimo. Naye nga bw'obalaba alien skin buli waaba aba escorted by the security gundi by the state. Police, military, yes. On top of the hooligans. On top of hooligans. They are supporting him. They are giving him a backup. In case you are overpowered, hey, we come over. We take over. Byamubbi kubba naddukira ku poliisi mu Kivulu. Exactly. Oyibaje omubbi wanja kola akasimu mu Kivulu oba omugoba atadduka agenda ku poliisi emukwate. Bebino betwagamba wano. Nti bonna abantu the corrupt officials of this state, of this government, bobagoba baddukira mu State House babagulira ne gate ne bakola ki? Bakuba akasimu tujja batuleeta. Bakola ki? Batuleeta. Era otuuka wali nga babagulira bayingira gwe nga baggalawo. Ng'emmundu zivaayo. Osala embira ki wano? So kirongera okulaga ani abawa omugongo, ani supporting these corrupt men and women mu government yeno. Eyo nyini gye baddukira. Kuba olaba ekintu kino ekyali enskin eky'okukitebe. Kikulaga nti ne poliisi yabadde ekimanyiiko. Nero n'abayaaye benge bamanyi mulumbeewo tugenda kubakuuma ate muveewo bulungi. Era nga bwe kyabadde. Bakubye Nalumani Salumani ne batwalirawo ne bannamawulire Farouk Sakozi. Gossip Live. Y'omu kubafunye obuvune. Nabadde wano ne Farouk olunaku lwajjo. Bakubye Sakozi mu joints na buli wamu. Waliwo omwana bamukubye ne bamusalako bwe bati egundi. Mwami Kyagulanyi yalamaze ku kitebe. Nga alinga gwe babikudde kana akantu. Bamusazeeko enviiri ekiwundu. Naye NUP ate yejjanjaba abantu abali tortured
by the state. Kozi betwogera ku state. Alien Skin nga sabisubwa ku kibiina ekiri mu buyinza. Nga yabadde akuumibwa n'amagye. DF. Si wa kibiina ekiri mu buyinza. My friend. Njawulo ki eri wakati wa DF ne NRM? Oba mu Uganda toliimu. NRM. DF. Tolaba wenjawulo mu letters. Kigambo kitabuzabuza. Buzabuza. Okay. Naye nga agenda yeki? Yemu. Okitegedde? Ebigendero by'okutta emmese. Zaneno yakwata omuggo. Omulala n'atega akatabo. N'atega akamasu. Omulala n'atega amazzi wali. Kigenderwa kiri kimu kyakutta ki? Mese. Naye egundi bakita ki? Formulas. Zaukana. So DF ne NRM buli omu just ayina mission gyakutte naye kigenderwa kye kimu kyakakanya NUP. Alien bwe yazze tubadde wano watwogera bannaggwano babeera bannaggwano abakola ebyewuunyisa ne baanamiriza ensi bafire ebbongole lutaaya si bafire ebbongole lutaaya abaayanamiriza ensi eno mu kulumba nupu nga si papa ye yakubayo sasi kitata ye yakuba na motoka ya bwana bwa ssomero kuba olabye mu redi obwe n'abuyisaako essaawa eno nga bonna abo gye baasibira ne gye bali si walungi. Alien twabyogerako nga awandiise ku kitebe luli. I didn't think koyo Alien musajja mugezi. I didn't think nti asobola okuddamu ensobi y'emu. Kiki ekiri mu maaso awo nga tumaliriza olunaku olwaleero. Nero omuntu akoma okuba omugezi. Someone ceases to be clever. Oba intelligent. Nga abakozesa tokyalina control ku biki by'okola. Nga bakulagira ebyokukola era nga you have to do kye bakulagidde okukola. You cease okubeera omusajja omugezi oba omukyalo omugezi nga tokyalina control ku by'okola. Kakati ekigambo kyoyogedde nti the man mugezi ekyo njagala tukijjewo. Kuba kati nga era twatandise batugamba Shami mu Malende teri kimukozesa kabadi. Ne Alien hit azirina kati ziriwa gowa kuba kapati. Sagala nnyo munnyonnyole ebintu ebitakola. Trending songs yalina. Ziriwa. Mpayo ennyimba bbiri eza Alien Skin empya. Kapati. Mpayo bbiri. Kapati kankolera. Bwa kapati osoloka kuba muddiriro lye n'omwana wo. Ate tubakubira mu ddiriro. No, we just being. Yabadde agenda ku kyepukulu tukakuba mu kisaawe ne mu bbaala. Omanyi Nero ebintu ebimu njagala. Kale wojjako Shiba. Alien Skin ne Cindy. Ani alina oluyimba. Nero mu basajja Alien yalina oluyimba. Nero njagala ogende ogambe banna Uganda bayimbi ki abasinze okuyimba ssaawa zino mu Uganda. Era bw'oba oteeka ekivulu tugeze otwala waffe Masaka ng'onoonya bayimbi bayimba Alien Skin kwali. Saagala producer okyamuke omanyi mwe mukyamuka nnyo nga tumaliriza. Saagala ojjewo mangu kukyamuka. Alien kye yakoze abamu bagamba kyabadde kyetegekera kino ekyepukulu kya Kololo. Anti Kololo nasezeewo okuddiza ku bawagizi bange bazze babagira ebintu byange byonna bye nteekateeka. Abantu beebuuza lwaki 15 olw'olumuko werekereza n'oddiza ku bayimbi yamugambye nfunira ku masannyalaze kuba senga saako senga tetudategeera bye ekyepukulu kyankya. Anti kati Nero Abitex ku channel eno yennyini kwe nasinziiranga ne ngamba banna Uganda. Abitex abenkyukakyuka temwesiga. Era njagala onoonyeeko ku channel njagala ogiwa obudde. Ogenda kunoonya Abitex ng'ayambadde enkofiira 3. Yasooka mu red ng'agamba nti awagira mwami Kyagulanyi. Ebiseera ebiri nga bakyateekayo fayiro ezisaba ssente nti baali bategese ebivulu bya mwami Kyagulanyi. Bwe yavaawo mwami Kyagulanyi bwe batandika omutegera natandika n'ayambala blue. Enkofiira eya blue. Bwe yamala ovulate kati Abitex ayambala yellow. Zonna azambala. Njagala ozirage banna Uganda mu mitendera. Abitex talina njawulo ne Nawolovu. Abitex yesiga talina mugongo. Mu njogere nyango Abitex ye chameleon. Njogera sigamba chameleon oyo omuntu. Takabye talina njawulo ne Nawolovu. Ye chameleon. Ye chameleon.
So Abitex talina mugongo teyesigika era Abitex bakozi ba state owulidde kakati leero bw'oyogera n'otunuya Abitex bo mu maziga g'abantu ate bafunira emirembe bw'aba ayinayo sho ye ayagala agende bakole obubadi kweNUP abantu bakubwe basibwe mu maziga omusaayi gw'Abannayuganda bo bafunemu ki uliriza nero publicity bo bafunemu publicity ebyabwe bikole ki kuba nalabye nga kano kawedde ate ndaba Abitex nga atudde ku pikipiki ne ali kyongera okukulaga tebakyayina mawulire they don't have what to tell people tebayina kye bayina let me tell you eno share Abitex era gitegese kololo ng'agenda kutwala kamiliyoni n'amubuka kuba Abitex yes mu kusasula nako kumukaluubiriza Abitex okasasula kola ki okukaluubiriza kyategeza mala n'asasula genda onoonya abantu Abitex bagenze nga tasudde ssente ng'ebivulu biwedde ekyokubiri todduka mangu nero saagala odduke mangu ekyokubiri bw'otunuulira ekivulu kino ekiri ekkololo kuba buli omu akimanyi nti tomala gateeka kivulu kololo olina okuba nga olina attachment ku bannaffe abali mu gavumenti kubanga ekyo ekisaawe ffenna tukimanyi nti kya gavumenti si buli muntu nti asobola okukitegekako ekivulu ate ne kaakati nga kyakazimbibwa toyinza kijjuzaamu kivulu kya 15 kuba ab'enkumi kanogamba kivulu kya 10 mmeka kitegeeza olwedde kirina sponsorship n'ebigendererwa ebirala ebinene kuyita bavubuka bajje era enjiri ejja kubeerawo jajjuwulira kitegeeza naddala mu kaseera kano nga twolekera ki akalulu so bino byonna bikulaga ki Abitex bw'otunulya babbajjo kati bajjo alina TV show gyaliko ku babba bajjo yaddayo n'asomamu awo ayagala kuzannya kintu kya Tamale emirundi kye yazannyanga okimanyi Tamale emirundi kye yazannyanga mu byobufuzi buzabuza era akulaga nti gavumenti ya Museveni eno sijagala mbi nnyo naye abavuganya nabo tebasobola jijjako babi nabo nnyo tebalina maanyi gasobola kujjako ki kati bonna boolaba buli omu yafuna omulimo mu sekita mwagifunidde oba ku mutendera gwagifuniddeko bonna baliwo kulwanyisa NUP na nkyukakyuka. We out.